olwange ennaku z'omwezi 3 Desemba omwaka 2020 lulirwawo nga lujjukirwa mu byafaayo by'ekibiina ki NUP nga kugasanika kuyege w'akalulu ku bwa president ow'omwaka 2021. Ku lunaku luno akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne bannamawulire kuna abawagizi bali bamuwerekeddeko batonya ku kizinga eky'ekalangala bategeeza abatuuze b'eno ng'enkyukakyuka bwezze. Mungena kati kyetaguza bannamateeka kuna bagoberera ebyobufuzi emitwe amagye gazinda ekibinja kyonna ne gakwata Kyagulanyi ko ne banne okakananga nammwenda baggaliddwa. Ebyali birabika ng'ebyokusaga ebiraanika okuzijjagala bano bonna bwe batwalibwa mu kkooti ento ey'e Masaka mu January ng'ennaku z'omwezi 4 omwaka 2021 ne babambaga ku lugendo lw'ekkomera nakakano olutannaggwa nga wayise emyaka 4 miramba. Okuva olwo bazze baboyana n'emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa kuno okugezaako okulya mu nsi yaabwe olukwe kyokka ne bawera okukomba kw'erima naye nga tebakkiriza misango gino giba gyotekebwako. Kati ng'emyaka kijja gikunukiza okuwera miramba nga bali mu kkomera 16 ababadde bakyali mu kkomera ku misango gino olunaku olw'eggulo bakkiriza nga bwe bazza emisango gino ne begayirira omukulembeze w'eggwanga abattire ku liiso. Twawulisiba bannabyabufuzi bannakigwanyizi nsinziira wano n'ensaba omukulembeze w'eggwanga Gyino Yoweri Kaguta Museveni aveeyo atuyambe. Bayogedde kati nti bakikoze oluvannyuma lw'okukizuula nti akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasaddakayo bo basibwe kyokka nga talina wadde obusobozi obufuga eggwanga. Kyagulanyi muwabula kubanga gezi gamuwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino. Nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti. Nga tutegedde bino tuwayizzamu ne bannamateeka okumanya bano kye boolekedde nakyo kye kitegeeza era abavuganya gavumenti. Bano bagamba nti okusinziira ku mbeera yonna bw'efaanana wabadde okunyigiriza n'okutiisatiisa abantu bano oba oliawo ekyabatidde okukkiriza emisango bawona ekibambulira. Ti omuntu adde ku kibabu ng'abo okumala emyaka kati 3 tewali bw'omusuubira oba otandise kulowooza mu ngeri ya bulijjo mu mbeera etali ya bulijjo toyina bw'omusuubira kwerowooleza. Tebamanyi kikigenda mu maaso, tebamanyi ki ekigenda okubeerawo, bagenda kututa tebagenda kututa, abatulwanirira bakyatulwanirira tebakyatulwanirira. Mbu bwe beetegereza balaba nga abantu bayise mu nkolera mbikiddwa mu mateeka omuvunaano mwayinza okukkiririza omusango n'akendeeza ku kibonerezo kiyite plea bargain kye bagamba ne kiyinza okubasuula mu ntata ng'omulamuzi atuuse okubawa ekibonerezo. Okkiriza obukkiriza ng'ate tokoze plea bargain kitegeeza obeera ku kisa kya kkooti. Omusango maximum punishment webanga oli wakusibwa mayisa ayinza okugamba nti ogenda kusibwa emyaka 5 oba emyaka 7. Era ne bwetegereza byonna ebyetoolodde ku ngeri gye bakkirizaamu emisango gino. Misango togikkiriza nga yiseewo myaka 3 ate nga ogobye ne looyawo. Mu kulajana kwabwe basaba omukulembeze w'eggwanga abaddiremu munnamateeka gamba nti bagenda kukyesibako nga bakkiriza emisango gino. Kyagulanyi yatubuzaabuza atukozesa yatukozesa okwagala okutabangula emirembe mu ggwanga. Naye si kyekintu nti kya bunnambiro, si kyekintu nti leero okkiriza omusango enkya bakusonyiwe. Kino ekintu kirimu emitendera, kirimu process. Batubwidde nti onkwadde abasibe bano bayinza okuba nga bagenda kufuna ku kalembereza ko n'okwetaayiza ebweru w'ekkomera wali wakatabaga ke boolekedde. Omuntu eyewaddeyo omusango ng'ogwo kitegeeza tayasobola kuddamu kufuna mulimu gutegeera naddala mu public service mirimu gya gavumenti takyasobola kuddamu kwesimbawo. Waba agenda wabweru nga beetaaga certificate of good conduct Interpol kuliko record nti is a convict oba si convict. Mbokutambulako naddala ebweru w'eggwanga nakyo kiyinza okuba ekikalubomu naddala nga bafuna ebisanyizo gamba nga visa. Ti omuntu bw'atyo buli muntu asaba visa okutambula bakubuuza rekodi ye efaanana etya ng'ovudde ku mirimu ne mu ggwanga kati bandigambye nti kale katufulumu wano tugende walala tewalina balala gye bagenda kgenda. Ng'oggyako bino bonna abawagizi b'abavuganya gavumenti bakutandika okutya okuvaayo okuwagira abavuganya gavumenti mu lwatu kubanga kadde kwa nabo bayinza okukwatibwa ne baggulako ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Ekifaananyi ekiri mu kuweebwa nti omuntu awagira omuntu oludda oluvuganya kyangu nnyo okuyingira ekkomera ly'amagye. Kyokka bannamateeka bakkiriza nti bano singa banga okukuba mu kifuba ne bamanya kye boolekedde ne bamenya bwe bayogedde olunaku lw'eggulo amateeka gayinza okubejjeereza. Bakyayinawo kagaapu akakyusa kye bayogedde naye kasita banaamala obbasalira bajja kuba tebakyayina kyakola kuba tosobola na kujulira ku kintu ky'okkiriza bwe kityo. Mu Desemba omwaka 2022 kkooti ya ssemateeka yakyatulanga bekimenya amateeka okweyisa omuntu atali munnamagye mu kkooti ey'amagye kyokka mu bwangu ddala ssaabawolereza wa gavumenti n'ajulira ne kati omusango guno teguddangamu kuwulirwa. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.